Kale atubalamusako mwenna abali ku mukutu gwa Daily Still Hope, abali ku Daily Still Hope 2, Testimony TV, Tish TV n'emikutu emirala mwebali kubanga ate mutugoberera. Nakola leero olunaku lwa kusatu z'omwezi zino 8 mwezi gwa January omwaka 2025. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukwebaza kubanga otukuumye n'okutuusa olunaku olwaleero, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Mwoyo wa Mukama jjangu ofuge era okulembera obulamu bwaffe olunaku olwaleero, tulunyika mu musaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde, amiina. Kale amiina. Olunaku olwaleero tutunulire ku muganda waffe Twina Herbert, Twina not twin, Twina Herbert. Bayimbi abasinga aba gospel bagenze batyo mpola mpola batwalibwa we batyo, especially kasita batandika okukola kolabo n'abayimbi abensi gonolaba nga mbeera zaabwe zikyuse, batandika okufaanana abensi mu bikolwa, mu nyambala, music n'akyukira ddala. So Twina Herbert emabegako awo yavayo n'agamba talikola kolabo na muyimbi wansi. Kyeyakirayira yagamba nze sisobola kuyimba n'omuntu atali mukkiriza. Awo ne tusanyuka tugamba oyogedde kuba abalala bonna they have compromised, bekkiriranyiza. Tekisoboka okuba nga ate ekizikiza n'ekitangaala byegatta wamu ate bisinze ekitangaala, tekisoboka. Kale tusanyuka tugamba ekyo kirungi kubanga Lugembe yeyimbira n'abensi, tugamba gundi ngoma yena kati saawa zonna ayeyimbira n'abensi okuva mu mafiina yamuwa ssente. Ebintu byatabukira ddala. So abantu abayimbi bangi kasita bavaayo ne bakola kolabo n'abayimbi bano abensi, tebaddamu kubeera ku standard gye babaddengako. Standard ekyuka, ate osigala ng'afulumya ennyimba n'ennyimba ezo tezibeera ku standard y'omwoyo wa Katonda. Kale tuli awo nga Twina Herbert yatukubyemu oluyimba yatukubyemu oluyimba Twina. Oluyimba baluyita ansubye oba ansubye Benita namukasa n'afiitinga ne Twina Herbert. Ebigambo bye yali ayogedde awo n'abirya awo we tuli. Yagamba tasobola kuyimba nanaani believer oba n'omuntu atali mukkiriza, tasobola kukola luyimba naye. Bibyo yafulumiza oluyimba ono omukyala nani believer ono tase mulokole ono ani Benita nani believer nnyo. Kayale gwe yagenze n'akola naye oluyimba, bigambo bye yali ayogedde ndowooza musajja wattu yadde takyabijjukira oba omulabe naye bwekaba Katonda wange, sitaani atujooze n'akowa bukooyi. Sitaani ajooze abayimbi ba Mukama. N'akowa bukooyi. Kati bayimbi bonna abasinga kati balinga abagenze. Nozo omuyimbi akyasigaddewo ye gundi ono ni Segawa yakyalinga asigaddewo, ate n'abakolako bakola bona bayimbi b'ensi, naye asigadde bonna almost. Naye buli akola kolabo gwe mubeegendereze. Kasita abanga muyimbi wa gospel n'akola kolabo mu bayimba bi gospel n'omuyimbi w'ensi, maama omuntu oyo amugala agenda akyuka mpola, agenderera mpola. Ate we bakolera kolabo kitegeeza baba
wabaawo ekiba kyakoleddwa edda, wabeerawo okuwambibwa okwawambibwa edda. Omuntu tosobola kubanga wavaayo n'ogamba sisobola kukola kino, ekyala nekituuka n'okikola, oba tokyali wekka, oba muwambe. So banaye tumusabire muganda waffe, tumusalira musango. Bibaawo mu bulamu obwa bulijjo, naffe bennyini waliwo byewali ogambye sisobola kuddamu kukola kino, naye n'okomekeza ng'okoze ki, n'okomekeza ng'okikoze. Oba toli wekka, wabaawo amanyi ag'enjawulo agaba gakoze ki, gakupozeesinze. Naye be abayimbi oluusi be tubadde tulaba nti bakyalemeddeko, alwala naye batandika okuba nga bakoze kolabo n'ab'ensi, akitegeeza ebintu tebijatambula bulungi. Kuba era emikwano gy'abano egisinga era wegityo gikola nnyo kolabo, ate emikwano gy'ono Benita. So kati era kiba kyangu nnyo okuba nga asobola okukola ki, asobola okukomekereza ng'ate akoze kolabo nani ne Bettina, no si Benina, Bettina Namukasa. So tusabira abayimbi abakyasigaliddewo, abatanaba kuba nga bekkiriranya, kuba kwekkiriranya kisinza okuba nga ate kituleetera obuzibu. Asigaddewo tubasabire ebintu bisobola okuba nga bibatambulira bulungi, baleme kwekkiriranya. Simanyi baba baagala kufuna ttutumu naye olwedda alina ettutumu kyoba lyadde anoonya simanyi, oba baagala nnyimba zaabwe zitambule nnyo, ekyo sikitegeera odde ennyimba zaabwe zitambula. Zitambula ennyimba zoyo za Twina zo zitambudde, zizo ennyimba z'olowooza nti zaakoneraawo. Mukama abadde aziwadde ekisa. Simanyi baba baagala kukola bivulu bijjuze nga n'ab'ensi basobola okujja, simanyi. Ate otunula kye banoonya ne kikubula, naye ekyo kyetumanyi nti oyo mulabe teri kirala, kubanga singa yali mu nomo sensi ze yali badde ajjukira ebigambo bye yakola ki, bye yali ayogedde. Tasobola kukola luyimba na muntu yenna atali mukkiriza, oba kolabo na muntu yenna atali mukkiriza. So mpola mpola bwe batyo, naddala balima amafina be yawa ssente. Amafina alaza kuba ssente n'osigala kyekimu, okitegeera. Bali bo baakyukira ddala nno. Kakati era betandikiriza mpola kola kolabo n'ab'ensi abo, kati basobola n'okukozesa oyo ogwokoze naye kolabo, okitegeera. Mukomekereza ng'ate ebikoze eki, byonoonese. Nga byemutandika kubanga jjukira ye wansi, era byemutandisa oyiteeka mu vidiyo bigenda bikyukakyuka ebitegeerekeka. So omuntu yali akola ebintu ebikulembeddwa omwoyo wa Katonda, ogenolaba ng'ate naawe ebintu byonoonese. So tusabire muganda waffe ono Pastor Twina alina kati obuweereza, by the way n'obuweereza Mukama ndowooza yamuyita n'amwesigisa obuweereza. So tewaaba nga tatandise kukolako abantu bensi tekitegeeza nti tulina obbakyawe, tulina obbaagala. Abantu bensi tulina obbaagalira ddala nnyo nno, okubanga okwagala tteeka. Naye we bituuka ku by'omwoyo ate si be balina okutegeerera. We bituuka ku by'omwoyo tolina kwebuuza ku wansi, toteekeddwa wadde okwebuuza ku wensi we kituuka ku by'omwoyo. Eby'omwoyo olina kwebuuza ku ki? Ku bamwoyo. Kati tuba tugenda kukola ebintu eby'omwoyo ate ne tuleeta ab'ensi mutukolere wamu eby'omwoyo, kitegeeza tuba tetutegeera bulungi bye tukola, oba wabaawo ekizibu awo. Kati bye bimu bino, okitegedde, bye bimu bino abayimbi b'ennaku zino kati aba gospel be balimu. Bamanyi nti kasita anayimbako n'omuntu eyayimbako ennyimba z'ensi n'atutumuka, oluyimba lwe naye lujja kukola ki? Lujja kututumuka. Yes, lusobola okututumuka, naye kati awo ekibuuzo oba oli kuweereza ani? Oba oli kuweereza ani? Kyekibuuzo ekiba kiyinza okuba nga ate kijja ajja oli. Naye bulaza tetumusalira musango.
kubanga naffe buli omu wali oliddeko ku bigambo byo wali oliddeko ku bigambo kasiga akola kino ate n'okumunaliza bami ng'okikoze kubanga amaanyi ag'ekibi gaba gakusinzizza. Mulaba abakusinzizza amaanyi, naye ndowooza we tunaayimirira ne tumusabira asobola okuba ng'ajjukira ebigambo bye bye yalya, kuba ebigambo bye yabirya asobola bijjukira n'amanya nti tekisaanira ate n'akyusaamu n'ataddamu. Naye kakati wajja tandikirizaawo gy'alaba nga Vanilla Rose bonna ayimbye nabo ba Spice okitegeera nga nabo kakati bafuuse kitundutundu ate ku bulamu bwe. Era ng'ennyimba kati kasita luno lunaamukolera nalaba nga lutambudde nnyo lumukoledde ku kintu ky'asuubira, ojja laba ezinaddako zonna jalaba nga bintu byonna nga watateekamu wansi biyinza obutakola. Ate ekirala kati uyo pasita alina obuweereza, alina abantu basumba. Kati tageti yonna omubi tasobola kuba nga amubuusa maaso. Omubi tasobola kuba nga amubuusa maaso kati bo kati babala nti ono musumba. Tandikire mu zikolabo. Kakole naffe kolabo amala akiwulire kyetunaamuzaako. So tumusabire bambi abeegayirizi. Mukama kasaba nga yakuwa omugugu ogwo ng'ate tokiwuliramu buzibu va ku bano be bakako omukasi. Asabako leero nze sikyazzeemu musabira. Ndaba tewali na nkyukakyuka. Yamanyi ye yagenda obikola nga talaba. Abo si beegayirizi naawe, abo baddiikuula. So kati gwe omwegayirizi omanyi kyekitegeeza, kaabirira Mukama. Bayibuli egamba bajjukiza ba Mukama tebakola ki? Tebakoowa. Okutuukira ddala Yerusaalemi nga agifudde ettendo. So nsumba tumusabire. Ayinza okuba yetamanyi kiki ekitegeeza okubanga ate okola kolabo n'ab'ensi. Of which mmanyi akimanyi, ekyo nkimanyi kubanga yali akyogeddeko ntasobola kolabo nabo. Ndowooza yali amanyi kiki ekitegeeza lwaki tasobola kolabo nabo. Naye yaba nga ate amaze n'alya ebigambo bye, bambi tusimire ku maviivi gaffe. Pasita tumuteeke mu maaso ga Katonda, Mukama ayongere omumuluŋŋamya ate n'okumujjukiza ebyo byateekeddwa okuba nga akola ki? Byateekeddwa okuba nga ate akola. Kale ndowooza kyekyo kyenjagadde okuba nga ate njogera nammwe olunaku olwaleero. Omusumba tumusabire Mukama amuluŋŋamye. Naye nga baaba kankubuulire kasita okola kolabo n'ab'ensi abo, oba ogenze ebintu biyinza obutatambula bulungi oba obutakomekereza bulungi. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukwebaza olwati Twin Herbert wamumanya era n'omulonda n'omwawula, tumunyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Wonna omulabe wasobola okuyitira okufuna opportunity okubanga ate akola kyakola, Mukama wonna tuggalawo mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Mukama amuggula amaaso ag'omwoyo, amatu ag'omwoyo, asobole okulaba ate okuba nga akola ekyo ekituufu kyateekeddwa okuba nga akola. Mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina. Kale baagaza olunaku olungi, beere bulungi ate era mweraba.